Obeera n'omusajja akuteekamu amajja, olina emmotoka ovuga, music wa mutambuza, akusanyusula promotion, kwegamba nga tolina buzibu timulaba kiyingira kitambula fit. Tomanyi tokera ku mabisa bisinga abakazi mwina obuzibu. Kazi nga bamuwa tatera buuza kyokola. Ye afa kimu majja gazze. Jova mwesanga ng'obadde n'omusajja emyaka 10 naye nga musezi atta abantu afulumya emirambo eggwanga baziika azikula emirambo n'agitunda. Wana atta abantu n'abajjako ebitundu by'ekyo obanga wabijambya. Tuba ku mukutu Dubai Eye Uganda mwebale nnyo abatambula naffe mwebale nnyo abeekumidde ku mukutu abatusubscribingira abatwagala abatutambuza all around the world. Yes, leo bintu bingi bifa mu Uganda mwe tumanyi tukwata nnyo ku mawulire aga Uganda Dubai onayo tuba tuli twaligeza kale tujje tugeze kusomesa eggwanga. Waliwo incident yaguddewo ku mukyala muyimbi wa Swangs Avenue yasingo yimba oba mu kubasinga yimba mu Swangs Vinka baby. Vinka baby. Bawo yabajalabikideko musaga ezimu. Ekitegeera. Bawo yalabikideko musaga ezimu. Ng'omusajja oba ng'omukazi ow'amaanyi. Tuli ebintu ebitasuubira laba ki mu famire yo. Kuba Vinka tumulaba mukazi wa famire yalaga famire etambula bulungi. Kitegeeza abayimbi mulina ebinnyo bye mubeeramu ebitajja nnyo mu kamera abandi batasobola kulaba. Saga eriwo nti bana abasajja ng'ono bawa Vinka njamuteeka mu kika ky'abantu nga bolaba Akuramu, nga bolaba bawa Stacey amayanja, nga bolaba Sipapa. Aba abasajja abatagetinga abakazi abalina spotlight. Tutunuddeko abayimbi abalala basinga mu Uganda nti buli muyimbi avaayo oba muyimbi owakabi bwafuna boyfriend aba n'ebizibu oba bafuna omusajja aba n'ebizibu. Katwatunake mwega bawa Stacey amayanja yavaayo. Bamugamba omusajja muleke amawulire gamukubye era abayimbi balemerako kuba abakazi mamanyi babeera mu laavu. Omukazi nga yagadde omuntu abe yagala mu kimu laavu. Kitegera abawolereza bba wange bamunnemesa biki nga muze mulaba Kuruthum bwagezaako okukolerani mbawe ow'amaaso bamuyita w'amaaso w'eriiso Akuramu y'omu atambula ekyo n'akebeza abakazi ki sirimu. Akuramu y'omu ayomba n'abapangisa. Kitegeera. Akiramu kimwe ayomba n'abapangisa lwa nsonga. Bw'obanga boss oli boss gwe landlord olina okumanya okola ki. Kibanga ssomero. Bw'obanga oli musomesa ne tulabanga bw'oba otandisa okukwana abaana batandika okuyisaamu amaaso. Kikati nawe landlord gwe kennyini bw'otandika okukwana ku nnyumba yo sente zitandika obutava mu nnyumba eyo abantu batandika okuyisaamu maaso. Bw'obanga mutusomesa ku ssomero oyagala ku baana bo abaana batandika obutakuwa kitiibwa bakulabisa bakuyisaamu amaaso bakusaba maxi ze batakoleredde. Kitegeera. So kuside endala omuntu era ng'olina level gy'oliko enogezaako okubanga obala abantu bayingiza mu bulamu bwo. Bantu banyo tulabye babadde nga batambula bulungi wakabi akikubye wakabi ne naleeta omuntu mu bulamu bwe n'amukola kinaamusiraani. Kitegeera. Bisinga bibadde nnyo mu relationship mubira mbazungu. Tiger Woods yali wakabi yasinga okuba golf n'afuna omukazi. Tiger Woods n'akolamu ensobe omukazi n'amulaga nti bino eby'obugagga mbitwala abantu alako hafu. N'afuna depression n'ava ne ku peak ye n'agwa n'afolinga down n'akita. Saazo yakakoma kimu kyamutwalira like years okuddamu okusetolinga n'agamba kati nkoze eki nsetinze. Sera bisinga ng'oli mu relationship bantu bangi bajja ne bakufumba bala olina piko olina kyoliko ne bakuyingirira mu bulamu omuntu ayingira mu bulamu bo bw'aba talina kyatutte ajja kwongerako. Okitegeera. So kati waliwo abana abasajja abali mu Uganda basinga titumanyi mirimu gye bakola bali awo beesmartinga babeera mu maklabu batagetinga babawala ba socialite abalabika obulungi kati nga bolaba Vinka nga bolaba abakazi abayimbye ba Stacey amayanja bano abakazi abalina amanya ba Kuruthum abakazi abalina amanya ba Sindi. Okitegeera. Bagadde ku basajja abalina ebizibu. Basipapa. Obeera n'omusajja akuteekamu amajja olina emmotoka ovuga music wa mutambuza akusanyusula promotion kwegamba nga tolina buzibu timulaba kiyingira kitambula fit. Tomanyi tokera ku mabisa bisinga abakazi mwina obuzibu. Omukazi nga bamuwa tatera buuza kyokola. Ye afa kimu akamajja gazze. Kitegeera. Kyova mwesanga ng'obadde n'omusajja emyaka 10 naye nga musezi
atta abantu afulumya emirambo eggwanga oba azikula emirambo n'agitunda oba n'atta abantu n'abajjako ebitundu byekyo oba nga wabijambya. Era tulabako incident e Uganda bakwatako abasajja nga babbye abakazi bwe bakera ku makya leeta mmere abantu kati babakire ku kyalo afe babaffe bali mu kkomera ne tubayetedde emmere yakulya. Bano abasajja Vinka oba Kuruthum bodo ne sipapa olwo abasajja bayita bakoniman kitegeera abamukakamu bw'aba ayogera naawe bakono balina ebintu balina embeera zaabwe tayogera nnyo talabika mu kamera abamusajja mukakamu kitegeera bw'omusanga bwe basajja bosanga tayogera bingi ayino akuba Abanyayuganda bakayita kalimi ab'omu ghetto tukayita kalimi ng'akuba akalimi naye omukwatira mu nsobe asobola okunyonyera n'okita kitegeera baba boogera bulungi nnyo ng'obusanaga nti nze mwana olaba kino kiribe ng'akakkanya enjogera ekola ki enjogera yekakkanya tosobola namususpect nga nogamba oba ayina ekintu kyonna kyakola kyayinza okuba ng'akola batera okuba n'empapula ezisomeeku ebintu nga bingi ayina amanya gano Facebook akozesa lino ku TikTok akozesa lino ku WhatsApp akozesa lino kitegeera ate aba n'akalimi akakwana abasajja aba n'akalimi akakwana n'obeera n'emyaka 10 nga tomutegeeranga be yajjeewuwo nga ze kwewolako majja n'akunnyonnyola nti kati waliwo ajja seza nzija sima waliwo ayita ssente beebo Vinka obadde n'omusajja myaka omuzaddemu n'omwana tomanyi mbu omulimu gwe kubba okitegeera saazi n'amukwatidde mawulire akulabisizza Kuruthum yajjanga yinginiya azembulamu bwa Kuruthum alina status atandise omulabisa okitegeera abakazi abalina status omulina okimanya bwe sima ndi ku TikTok ntunda nnyo sima ndi ku Facebook ntambula abantu abajja okujambulamu bo begendereze ndowooza ne management z'abayimbi tujja kukola extra mile omutandiko lingizanga mbasajja abajjambulamu bwabo abawala okitegeera Stacey Amayanja yafuna musajja muyaye afera abantu ku sente ku mobile money ofunye omusajja mu South Africa zeemu n'obusente mwamulaba gundi ate abakazi bonna bafunye abasajja abatali seeti batoba nabo abaija amulwanira ayagala amunnyonyerere ayagala yabamwogerera mu buli kimu mulaba bindeba bwatoba n'omusajja bembuto bonna bavuddeyo bangi naye alina okulwana n'omusajja omuprotecting okitegeera Kuruthum atoba n'omusajja akwana buli kimu akebeza abakazi ekiro buli gwasanze okkubo yamukebeza mutamukebeza mukakase mutalina sirimu agabalizo ningeze ekijega niyo omukazi olina ovaayo protecting kati Leema abantu nga Leema gundi ani amuza ne bwali yenda oba olina obeerawo mu protecting oba olina obeerawo mukuume omuwonya amawulire nawe protecting picture yo kuyina omunango otupresenting n'omusajja gw'ogamba mpuni omusajja mbasajja omusajja atali musajja sajja okitegeera issues abakazi bazifeesinga oprotecting a brand olina protecting obufumbo olina protecting omwana wo at the end of the day omwana wo alina okulala ebintu ng'ebyo be basajja emufuna n'omudatingira omwezi n'avaayo n'akwata obuki obwererebo n'abukuba ku social media nga mufunye obutakkaanya be basajja bakera ku makya lunaku lumu ne yeefuula akuwadde emmotoka n'agenda nazo mubale baserebu ba TV presenter mwamulaba bamuwe emmotoka omusajja bwe yali anoba bwe yali agenda omusajja n'agitwala kitegeera kwegamba olina ofuna omusajja ate nga babawo ebintu mumekinga sure omusajja akuwa ekintu nga kikyo akitadde mannya go teziringa ngatto nja kukwata engatto ngikugulire bagikuwa ojambalemu mba sikyalina we njitwala naye emmotoka bwe nsobola gikujja okuba tebamannya go okitegeera mwalabako n'omuwala yalaga ebitundu bye ebyekyama bamuwa emmotoka omusajja n'agikima saa zino batiktokers abawala abaliko ku TikTok abalina trend saa zino abatrending bafuna ebivubuka ne bateeka mu ddiru ne babafera kati ono omwana wamwe posha bamubyeko essimu kitegeera bamufeze mbusimanyi agenda kukola wessimu ne bagitwala making sure ng'osuusiza status abantu bayingiza mu bulamu bwo either bagattako oba tebagattako atagattako mugobe mu bulamu bwo okitegeera lwansonga wakatandika butandisa okukola ki wakatandika okutandika okukola obulamu bwo gye bugende banasajja tebalina kisaa kitegeera bayiya kino bayiya kiri bayiya kino bayiya kiri bw'aba alina kyakwagalamu akutega buli omu nobabala abasinga oli ajjambulamu nga gyesayagala kulyamu
mwalaba guy yali dating about black medicine tongo gundi Fabiola bayago obwerere bo medicine tongo yavaayo bosimanya mu protecting azasa soda kasante mu koti kwa bamuvunana nzo kuboya sona bamuvunana namujembo amuoleleza bwe yabera ne wiki emu biri aliddemu naye kuba yalaga ebitunde byamusanyusa ukitegere bwe yali amunene amugoba ate obola ze ebitunde kyamubimanyi osuka n'ostruggolinga okuwa saluba lutalo mufuna abasajja emumanyi tikadolo omusajja atuuse omuzaalira niwerenga kati ani Becky Jose ni Becky ino omusajja ebeetegera bamaze ebbanga ne Vinka leo fera tumanyi bawa Becky byakola kitegera bawa Jose ni Becky fera tumanyi byakola ne Vinka ino omusajja musirise abamu saa yebuzabuza kamera tezimutulamu alabika kumbaga kitegera kasazi ndo bamukutaabuse kikomela kulabisa bulabisa abasajja wadde abakazi batuvaako tukole bye twagala ayi tulina okwebereramu tiwadde mukazi wange yanvaako nkole byenjagala ng'abakazi bagamba batuvaako abasajja lwana nnyo protecting image yo ya mukazi wo ne family yo okitegeera abasajja b'ennaku zino terukyazungazunga olina protecting n'omukazi gw'olina ewaka okitegeera kuba omukazi gw'okutya n'omuteeka ewaka aba priority okitegeera omukazi gw'olina ewaka kyekifaananyi kyo ng'omusajja kati olina Vinka ayinza okuba badde apulaninga show bakwadde obuka ekikomera wawonye n'obutakutta kuba omusajja obuka noyingira mu kikomera ky'omuntu omubbi yenna bwayingira ennyumba yo nga weebase bibeebya either agenda twala obulamu bwo oba ogenda twala obubwe kuba bazze abantu ab'omugalo tugiyita boyi bakuba emboyi basinga bagiyita boyi ab'omusenyi mukitegeera okuba emboyi kwe kuba omuntu ng'apoye mu nnyumba ekiro n'omuyingirira abamajambiya babikola ng'ebyo si bwe babba wa Vinka wa jambiya naye kitegeera so omuntu era ng'odatinga omusajja making sure omusajja g'odatinga omumanyi omuntu gw'oyingiza mu bulamu bwe omumanyi omunoonyerezaako ofunye background ye entuufu toleeta muntu mu bulamu bwo nga tomutegeera be basajja be mwagala n'oyawukana naye n'akwata obwaleere bo n'abutera ku social media okitegeera be bantu bemusembeza n'akuloga n'akuliisa obutwa n'agobako emikwano ate n'amaani n'akulekaawo bantu bannyo mulesa abantu mu bulamu bwo n'agobako buli omu ne musigala mwekka babiri ate naye n'amala n'akuleka onoosigala mu bbanga wavuma maamawo wavuma taatawo wavuma mikwano gyo wejja ku buli omu kitegeera so yonna gy'oli making sure omuntu gwetambulamu bwe alina kyaggattako ate nga wa value kati Vinka maama olina ekyokuprotectinga olina Swangz Avenue olina okuprotectinga Swangz Avenue olina protectinga Vinka the brand oba the name olina protectinga muwala wamwe gwe muyina ate olina noprotectinga musajjawo bambi watu ogenda kutambula amawulire baleme kukubuuza ti bbawo yabadde abba ki oba bbawo yabadde abbira ki kitegeera bajja kubuuza omusajja wo gw'olina lwaki yabadde abba ogendako mawulire amalala bannange Zex bamutadde ku lukalu lwa kooti yasasudde obukadde nga 6 kino wadde mbagamba abayimbi abatamira ne mukuba abantu si bintu birungi ezo sente Zex yandibadde azikolamu ebirala yasanga yandibadde agulamu ettaka emabbali n'azimbira maama we eba nayongera ku byalina kitegeera naye bw'otamira n'okola by'otategeera nakyo kijja ku affectinga kitegeera naye kiri awo Pastor Bujingo omukyala yafunye olubuto congratulations okubanga family oyongera n'ogigaziza nakyo tekiba kibi mwebale kwekumira ku Eye Uganda amanyamba tempo mbebazanya abatambula naffe abasubscribing abatulabira buli wamu abatulabira Canada abatulabira Uganda abatulabira buli wamu yonna gye muli tubeebaza okubanga mwekumire ku mutimbagano mwebale nnyo mwebalire ddala